Nyandi bulala nzenna ntambula nti. Mbuki. Anti ennyonyi yanko. Niwe mba ndi mu kkubo ntambula nti. Mbulwaki. Ng'abantu bambuuza ate kiki wabadde kimagamba ennyonyi yanyize nnyo obulamu. Bye birwadde by'abagagga. Kati walwadde ekirwadde ky'ennyonyi. Ennyonyi yanyize nnyo kyova olaba kati. Ndi ku treatment ya nnyonyi kunyiga. Bambi ng'olabye n'obulwadde. Ennyonyi yanyize nnyo obulago. Ogamba otya Kabaata muganda wange? Iye ng'olisima oli mu hoteeri oli ku Sheraton oli ku Africana wawuumulidde. Ndi simaati nnyo. Naye oli wakaawo kana kantu nkamanyi kano. Kanaako ku kisenge. Anti tereera. Ndi kutereera. Bandigambye Rama apangisa ndowooza olaba we nava wenzira. Kantu kano bali kana kantu mukamanyi kana akamayinja kano kana kali nino golodi ono. Ngalo akantu kakuniko ku kisenga kusika kali awali firiji ako kene. Kasoka atere ayina ne sawa ku mukono abadde yeebase oba aloota ayina gy'alaga. Omusama naye kati abamusama abamukata. Bamukiga. Kale terera tusimbule balasi agamba atya mukwano gwange Jojo 2453 oli otya muganda ensanyisa okulabako oli otya oli bulungi Jojo 2453 oli otya muganda ensanyisa okulabako omaze oterera tusimbule balasi nga twebaza abantu be Dubai bane kajambo abantu be Dubai region wamwe Dubai mubereyo mu bungi ngenda kuzomwezi 8 Dubai mubereyo mu bungi nnyo mu Avenue African night club wano Dubai musajja mukulu ayitibwa Muvabulaya ya mulese bane njagala share ejjule nange ntegere nti bannange no mulimu nagukola tulinde Muvabulaya Ramo Musama gobagamba nti mutikke njala mubuze ebibuzo byange ebyobutikke bwe atubule dala bamutisse ye mugambo oguli mu kutokomoka wano gwafuddewa baani abagusaasanya akantu kajje mu bulago. Kabaata ennyonyi yankubye nnyo wano wannuma. Ennyonyi walinnye y'amagye mukulu. Ndimu obugonvugonvu bw'ennyonyi yanzigonze nnyo kale kwegamba ndi allergic. Kabaata we ninnya nnyo ennyonyi kwegamba eyina engeri gy'enkosa. Saagala nnyo bintu byalinnya nnyo that's why nabadde njagala nkozese mazzi kubanga eyina engeri kale bino byewuguka wano mu kusituka ne mu kukka kale yankonyekonye nnyo munene kyobulaba. Ennyonyi emito ku ntebe tekwabaddeko mitto. Wabaddeko emito naye nge allergic eri ennyonyi aeroplonegic bakiyita aeroplonegic. Watambulidde essaawa mmeka okuva ku kisaawe paka ku airport Entebbe? Naliyo direct essaawa 6. Ng'otudde mu ntebe. Essaawa 6 ze zikubonyaabonya zityo. Nzimbonya. Ze zaakulwazizza. Tutegedde akawoowo kayina. Tukimanya akawoowo kayina wakaguze bawazze nako. Nansonyiwa nina ebirwadde by'abagagga. Walwadde n'ebirwadde bya oyina ne gundi. Leera mukulu njagala osinikire muli agannyogo ku bbanga lyenkulabidde sikulabako ng'oteka sikulabako ng'oteka akantu ako mu kamwa oziyidde kati oziyidde ki? Kabaata okuziyira jjukira mbadde ndudde okulya bino kwegamba nga ndudde okubiryako kati bimpisa bubi. Atulya bummonde.
mukulu ya mpola mpola tovuubika byonna bibyo. Byonna bibyo, don't be like Kife Kenya. Kano bakayita kabusolo wash. Kayisa Ani? busolo wash. Busolo wash. Kati busolo wash omukozesa ki? Mpisa kuse mudondoli kano nkayisa makugunu. Bakayita Kati nga gabadde ki? anti gamanyo tuyama ennyo kati kaneno kagakaza era ngenda yisaayo okwo. Nga bw'oteeka deodorant mu nkwawa. Kano kakaza mabino. Kati amabina go gatuyana nnyo. Bakayita buttocks dry. Gamanyo kabata nkugamba obulamu bwendimu bweyagaza. Kabata nina ekibuuzo kye nkubuuza. Kabata tugamba oli muntu mukulu. Osobola osula ku kitanda bwekiti n'otafuna ndwadde z'abagagga. Kati lwaki osula ku kiro kitanda bwekiti olwala endwadde z'abagagga? Lwaki tofuna ekitanda kya bulijjo? Anti Kabata nze bwe ngamba nti ndi mwana mutegeke ekyo kikulaga bulazi nti Rama mwana mutegeke. Akantu ako mwakeerabira. Muddeeyo emabega mulunyiririza buli 10 n'amateeka kakaga lukaga nkaga mu mukaaga. Rama yajjanga wano n'abagamba Rama mwana mutegeke nga mwe temukiwuliriza. Kabata kantereero manyi Terera mama Sheila Black Man oli oti aterera wakomyeyo ko holiday mama Black Man. Twagala tugenda kugula motoka mama Black Man. Twakasondawo emitwa 12,000 eza $. Mama Black Man tugenda kugula motoka ya mtwalo gumu n'ekitundu ogwa $. Twakasondawo 12,000 eza $. Bane tugenda kugula emotoka empya. So mubeere abagenda kubeerawo mulimu guno abagenda okutuyambako. So tulina mwera tugenda kubeetaaga kati atali kuki. Mama Black Man munene yanze campaign nagirabye. Josh Ambo oli otya mugana Josh Ambo twakatandika live no mpola mpola tulino kyaza abagenyi. Ramona ene bagamba bamutisse sebo kiki kyoliko omukulu. Allo ensinge emuluma bana ensinge emuluma yalwadde obulwadde bw'ennyonyi kati so ali mu kugezaako kwejjanjaba yalwadde obulwadde bw'ennyonyi agezaako kwejjanjaba ensinge emuluma babiyita nakanyama agamba atya Doni na Taigo oli bulungi mukulu Rama so tugenda mu buzibuzo byaffe wano bingi tugenda ne kusaaka abalala ne twakatandikira ku yes semukulu bagamba mbunze namuleetedde okumutikka okumukomyawo mbu ebimu ku byamutikisizza mbu yayogera ku principal kusime kuba mulya nnyuma bingi bibagamba ebyatikisizza Rama okudda. Rama agenda tubula lwaki yavuddeyo e Dubai Qatar kikyamutuuseeko bakamaye bamugobye yeegobye. So terera sebo mukulu gundi tusimbule embalaasi tereteddemu yalwadde obulwadde bw'abagagga omukulu oyo gwolabaawo yizigisha oli otya tuli wamu ba Reigi temwerabira Reigi Dubai ng'ennaku z'omwezi 8 abantu b'e Dubai Reigi ali wammwe mu Venom African Club Night Club e Dubai wali ewammwe Reigi okuyingira 10 ekya Dubai 2 ebya Dubai VIP ate meza ya 1500 olwa Dubai ayitibwa Reigi mubereyo mu bungi gwentadde mabega wange wano tulina Rama wavuddeyo e Qatar. Navuddeyo e Qatar. Lwaki wavudde e Qatar? E Qatar nzijukire mabega nakako nti ngenda kukomawo sikigambangako. Naliko waneno ku live ne mbagamba nti ngenda kukomawo era ne mbagamba nkoyo okukola. Kino ekyokuva e Qatar sigamba nti kyanguddeko bugwe olwedde mbadde nakyetegekera nganze. Okitegeera mbadde nakyetegekera nganze naye Kabata mmaze okulaba mu nsi muno eno omuntu asobola okuwalana nga tolina musango. Era osobola obbeerawo Kabata n'akubeerako n'obusungu ku mutima ne weebuuza naye ensi nagikola ki mu butuufu nga tolina kye wagikola.
Kabaata tebantisse. Ate abantu bagamba bakutisse ze video ziri mu kutambula kwonna kuno ku intaneti. Tebantisse. Nagenda ekkata lwakuba abantu baswadde nze lwama tojja kuntegeera wadde n'olunaku n'olumu. Era that's why Kabaata ogenda kundaba nga nvuma, enkeera onsange nga nsoma Kulaani, enkeera onsange nga nyamba, onsange nga mpemula. Bwe bulamu obwange tosobola kuntegeera ate tosobola kunzijjamu ky'oyagala mmanya. Era oyagadde kyenjo okuwa gw'olabe. Kabaata nagenda mu kata ng'ennaku z'omwezi 11. 11 ye ojjukira omwezi gwe nagendera mu kata. Sikyabujjukira naye kwaleka mu gwakula. Christmas wagiriire. Nagenda omwaka guggwako si wekiri. Nagenda omwaka guggwako Novemba ng'ennaku z'omwezi 28 kata. Nayingira mu kata Novemba ng'ennaku z'omwezi 28 we nayingirira mu kata. Kati tuli mu Gwakutaano. Kabaata. Gwakutaano guweddeko. Ye tuli mu Gwakutaano ng'ennaku z'omwezi 28 mu Gwokutaano mba mpeza emyezi 6 mu kata. Bala Novemba tutandikire ku Desemba, Januari, Gwakubiri, Gwakusatu, Gwakuna, Gwakutaano. Guno Ogwokutaano nga 28 mba mpeza emyezi 6. Kabaata omuntu waba awezezza probation okkirizibwa okukola buli ky'oyagala. Omuntu yenna wobeera mu kaŋŋambe kata gye mmanyiiko ndowooza kuba yensi etanyigiriza nnyo. Omuntu yenna wobeera mu kampani mwabali ekkata mukimanyi nga tonnaweza myezi 6 toba na bwogerero ate tosobola kufuna mulimu walala wabula omala weza myezi 6. Nkugambye mu kata nayingira Novemba ng'ennaku z'omwezi 28. Novemba, Desemba, Januari, Gwakubiri, Gwakusatu, Gwakuna, Gwakutaano. Ogwokutaano nga 28 mba mpeza emyezi 6. Kabaata omutika abeera ne ID. Yo ID yo. ID yange yakata ngirina. Kabaata omutike abeera ne kale ATM yo kyangu basobola ogikulekera. ATM kyangu basobola ogikulekera. Kabaata omutike linda konkulage ye liriga waggulu endala gye mbadde njagala. Kale tulina musajja mukulu Rama engambo ziyitingana zisibye ziyitingana leero. Medical card yange ekoze eki? Medical card yange mbadde nayo naye ndowooza sigiraba naye nga mbadde nayo. Just know ebiwandiiko byange byonna mbirina. Ebiwandiiko byange onagambye yes I have my ID. Munnange gw'olabika watomera. Nze nkugamba kye mmanyi bwe simanyi kikwatako wabula njogera nze. Nina ID yange, nina medical card yange, nina ID medical card ne gundi ne ATM yange era ekola byonna biri activated. Wabaawo omuntu alina ng'oba oli mu kata ng'osobola okukebera ID weereza request. ID eno we bansalemu nkuwaka kamusiva wano Kabaata kanfune n'akasimu ak'okubiri. Webala kuba muntu kakadde. Ng'oli mu kata nkuwa ID yange ogikebere weebanga nsalemu nkuwa akakadde siva wano. Funayo ali mu kata asobola alina essimu ey'okubiri. Omanyi kati twagala kakasa. Bwe babeera nga bakutisse ID tebava nayo. Waliwo app ezikebera ID oba ekyaliko. Leetayo omuntu. Kabaata wakebera nga ID yange baagisalamu bateriiko nvawo muwadde akakadde. Sitya Katonda sirimba. Wesikamu watonzizanga ku live yo. Abagamba ndaba wana abali ready abakuwakanya. Abawakanya Rama request ya weereza. Invite me. Walwaga invite me Kalemi Kabaata chick.
invite me. Abagala akakadde nga bangi wano. We are support as a passport. Wano waliwo agala bakozesa passport. Kale waliwo abamuwakanya wano abagala okulya akakaddeko. Engambo bwe danziraba ku internet wano ng'ebigambo ku bigambo nti Rama bamutise Rama mutikke Kabaata yawaga omwana oyo mbu nze nkuwaga kale katuwulirize abagamba nti ddala olimba send me ID number olimba toyanziza Mr. America neyanziza ebirabo byange mpa ku mpologoma Mr. America katongole bana bali mu gifting ebirabo toyanziza mu gifting ebirabo mutuwe ebirabo masavu meerere nge mu gifting ebirabo tunyumirwa akawunga ezikolwaliro kasikwetuulire katongole wano kyagamba Mama Black Man mulaba wano kyagamba we Uganda Naki Kabaata ne Rwama je tulise buli otese Rwama simutikke yani badde ebintu ebyo tebabimuggyako tabalimba singa badde mutikke ne kaadi abadde tagenda nayo kaadi yabo gisiga kaadi eya kata eyo basobola okutuuka ne ID ne Uganda tebasobola zizino naffe tuziyina wano katugire mu video basobola ensi gye muliko size ziri eze Uganda mbu biki kiraba sebo zino kaadi kiraba nawe oli kata togiraganyo bajja kujjako togiraga tegeera kati byabagamba bituufu simutikke wabula wooweza emyezi 6 okkirizibwa okukyusa kampani oba okutta gye wava oba okukyusa ate n'ekirala bagambe nti ne Dubai osobola okgenda n'okola enjo baba biyita visa change bw'ova kata nga tolinye Uganda n'abaana be nalese mu Dubai mu kampani yaffe bali mu Dubai bafunye visa ng'ova kata n'ogenda mu Dubai kisoboka omutuufu itakone ku bantu abalala kale toyanze salamu kati ne bantu mwenjagala temunnatuuka ku bwongo Rama leero Rama agenda sula mu kikiri agenda sula mu nkudi kulikayo Kabaata tiketi bangulire kamama ye yagula tiketi eyo ng'oba omazeko probation ng'okomyewo Uganda tiketi oyina ogyegulira kampuni ekugulira naye woba oyagadde mangu oyina ogyegulira tiketi eyo bangulire njebaleko kali Amos Lama okuva ekkata eyo niwaba yagala asaza busaza tiketi ndala nakomoyeka nafuna kampuni najagala mukata muno mwenyini ng'aba yasabye kampuni nagamba asine mukoyo bakolera wadembe kampuni yokumuzaayo kwa kampuni ekikola yeso okuzaayo ewaka Rama yakomye okuvuga olaba Kabaata waba akoma okukisaawo olaba kusaawo Entebbe airport eyo kale ini jaine yakala jalagayo yakomye ovuga tiamuseba nti omusabe alaga passport nagundi yenyini yeyo nakoma we kata nafuna kapu najabayagala mazima waba kuzaminate je kate kugobye tosite kukiza kutukuda nacho kwagala wona kata munsi yo jogendamu yakomye ovuga motoka never just bado ayino mukonjera kubanga Lama kati mu wanano yakole tekulama yatambula kituufu waliwo abakana anko Sula agamba olimba anko Sula kibaleka Kabaata Sula nakuwakanya anko Sula Kabaata ena iPhone ngenda gisumulula kati 15 Pro Max gisumulula kati leero ko leero tugenda sira do you know me? You know who is behind me? 15 Pro Max
miliyoni 5 Wow. ngenda kisumulula njase Bana kabaka Tojasa, kawe namba kwa tusonde moto kayo. tojasa simu. kabata Tuyambi. ngenda na rama. kuwanseja tikeyino Atukwegayirire tuyasa Rama simu. toyasa simu. Tukwegayirire bana. Mutegeke bannange ngali bulala. Mama Black we yagayirire omusajja tayasa simu. Bannange rama toyasa simu. 15 Pro Max nkimanyi bitono tojasa. Kakana. Nenga ayinza ojjasa. Oyo mwana mutegeke. Patulage kunti asombe. Kabata. Soko olindeko 15 Pro Max rama tategeera. Omanyi sigirabangako bwe yatika. Oyo omwana ajasa. Naye yo bwe eri mu kigo. Ndaba yalesewo omulimu ogumu obukadde akomewo waka avuga emmotoka empewo zimufuuweko. Wangi. abatanjaga ebigambo binene wammanga ndabye abantu bangi bankoledde vidiyo rama mutikke rama simutikke rama biki bangi basanyuse bayirawe abasinga obungi basanyuse ngala nga bagamba tuli tiimu rama abamu ne bagamba yavuma Kyagulanyi nkiddamu Kyagulanyi alinga akapama Kweno live. Edda sio. Tova Kyagulanyi ku live yange ojja muvumira ku yiyo. Tuli kuno. Edda boss. kabata Ojja muvumira ku yiyo yange. sigenda muvuma wuliriza njagala ompulirize kabata bagamba nti omwogerako ye Katonda obonaabona kati nsaba kabata Kyagulanyi kale nze sijja kumwogerera bulungi nziganze si ku live eno ku yange nja mwogerera bubi njagala mboneebone bwe njagala mbalageko nti nze gwe gwolabanga Katonda kunze si Katonda gwe gwolabanga nabbi kunze si nabbi nze njagala mbabuulire mmwe abaana ba Nuupu abasinga mmwe musinga okubonaabona laba obulamu bwe ndi musaala ka bulimu tunuulira saala ke waasula wensula waasula umalukiseka wensula waasula umalukeizi wensula waasula Bobi Yange ali wa mukomera ndi wabweru ekyo kye mbagamba nti omukisa gw'omuntu guba mukisa gwa muntu nze sikkiriza kati gwokera otya ku makya n'ogamba mbu Rama baamugobye olw'okuba yayogedde ku Kyagulanyi who is he kunze nze ntya Katonda Allah yangabirira kabata era Abadde atya ati. Abadde atya. Bano omutegeke mukambwe. gwe gwolabanga Katonda nze mulabanga kaceere ate gwogerageranya Katonda nze mulabanga kaceere nze nkubuli Kati kye kyakunyiizizza. ompulira Netwakayo. Kye kyakunyiizizza. Ogamba nti oli mutikke. ekyo si kyekinyiiza wabula ekinyiiza musimanya ayogera ku Kyagulanyi bamugobye kati kibalekawa namwogerako kate si kisazamu namwogerako kibalekawa temulabanga muswadde nolaba ogusajja ogukulu oli ku mwana mutamuyanga kabata ndi 23 years old Amangu oli bebe. njirina yino ndi mwana muto kati gwa mwagalo Kati tubuulire kye kyakujjeyo. Tubuulire amazima kye kyakujje ku kyeyo nga contract enaggwako. ekyanzijje ku kyeyo nga contract enaggwako kuba nayagadde nga nze Aze kuvuga mmotoka ye. nga nze nayagadde nkomewooko kabata njagala nkubulira ebigambo binene wammanga abantu tebaagaliza nze nalabye abantu Rama bamutisse era mutikke agenda bonaabona agenda kuba bubi kabata njagala onteereko omuntu oyo agamba njagala kuba bubi olaba obulamu bwalimu nange bwendimu waba tansinga myaka ajja bba nsinga busiru waba tansinga busiru ajja kuba tategera tayina njala ayina amalibu mu kamwa nze Rama ndi mwana muto ate neewunya n'olaba ogukazi ogukulu olina myaka n'obwegerageranya na Rama mwana muto nze ndi mwana muto temunneesibaako era nebyenkola byonna byakweyambula Tutwegaalira. Gerageranya ne Rama jangu okole byenkola ku live Kati okola byakito. ndiko Kati biki ebyokola?
biki ebyekito ali by'okola kudanda panti togirabye ennene Kigire. bannange Rama Rama totulaga panti entidde ate kati abaana abato bajjamu empale kati walabe mwana omuto yebamba nga ali mu mpale nange omwana omuto ali bulala abano bebi bwatunula Kabaata ndi muto nkwata mu kabina n'empunyako. tuyambe tukwatira mu bina tuyambe Kabaata ekyo kyekiraga nti ndi muto. Kati kituufu oli lwaki muto oba bebi nnegera wokuava Kabaata ndi muto. toyimuka kamusoke mugazi yemu tumanyi oli muto kakati tuyambe kati fuyagala tukole ki ayamba danda panti oli muto Balekerawo okumbulira. Mutambulira mu bulamu bwange wenzimba ennyumba mbulwa azimba. bagambye siiyo Si yange. bwe bagambye tewabawulidde musiiyo Wano wendi bulijjo omanyiwo lwaki we natuukidde. gwe ennyumba eri tennabu Bali bagamba, wano ndi mu kibuga wakati. Kabaata wano ndi ku kibuga wakati sipangisa. Ndi ku kibuga wakati ndi ku nju zange. Wano siwe nali Kabaata siwe ne TV byonna ndi ku nju zange. Ndidde okulaba ne firiji ya Rama ndidde okulaba ndidde olaba firiji ya Rama eyo gundi ngimanyi Weerabidde wa? eyo wabeera engatto n'engoye awo mmanyiyo wolo pepa ne firiji tesinalaba ye firiji firiji sinnagiraba Kakkana. Kabaata okusoma gwa kikakkana. Kakkana Kabaata. Kabaata. Sinneewuunya abantu okunnemerako mbu Rama bamutisse, Rama teyazimba, Rama afeekinga obulamu, Rama ali bw'ati. Nze Rama sibaagambangako mu mpane, nze content owange najja mpemula, wampa n'omala budde bwo, ate naawe wampala n'omala budde bwo. Kubanga Rama nze muntu anyiza ate nze asanyusa. Ate Rama yenze muntu akola ebinkwatako nga sikuddeeyo. Njagala mbalage nti wano ku app nze asinga obuto. Kale jangu okole ebyenkola. kati nze ebiriwa nze sibiraba nze ebyokola nze ndaba oli muntu mukulu saafuna yakoze eki Safina Waisa wagambye mbu wandoze. Safina Waisa yagambye Rama namuloze ne bamutikka munnange omusawo mugambe mufu olabye wemba n'abasawo abafere. Saafina obedda ndaba akutwala tulinnya Saafina nga musanyufu nnyo Safina olaba okufera abantu nti nno yina ID yange tebannantikkako oswadde kati oyo abo abasawo bo bafere woto wofera bakadama. Ate Safina nkidda. ali ludda wa Saafina badde kanoonye ku Saafina wano Rama tunyumire bulungi Bible Saafina kwoli Ate Safina nkiddamu bawa alina omumwa omunene ayina ennywa buugi nnene. maswali mama Black amanoonyeza Saafina tugende wano no wano ne Rama Safina kuba Rama yalaba munyiivu Kale Safina olya n'enkoko mu sowaani olya n'ente mu sowaani. era babirira mu sowaani babirira mu sowaani Rama Okulya n'ente mu sowaani. era babirira ekisolo mu sowaani Safina alya n'ebisolo. mu sowaani emu kyogamba Enkoko ziba ziryanga naye alya. Ente ziryanga naye alya balya wamu n'ente. akavumo tekanyumye Si kivumo njogera mazima. naye Saafina yaali bane munoonyeze ku Saafina awo ajja atuwulire yaloza Mukyala akyatunula saawa zino kamunoonye wano munoonyeze Saafina oyina enamba ye mungambire mukyala Isa ajje mugambe Rama tumufunye Kibayisa kitya okulaba Rama ng'asobola okudda ekkata? Muwulira mutya? ate okudda ekkata okuva ekkata Kabaata
obwedda bagamba Rama bamutisse Rama mutike avuma abantu akola bwati ate you people by the way mwenna muyigire kunze omuntu asobola okukuwalana nga tolina kye wamukola Kabata nze nkola live zange neŋŋamba abantu sawa ya kuvuma abantu ne baweereza request oli n'agamba Rama njagala kunvumamu from nowhere nga tokuyise Kabata ompisa okujja wano banze yeerese gwe weerese wenkola live Kabata omuntu wenkola live omuntu ne yeereta ne muvuma ani abo omusobye yeerese gwe yeerese kwabo omusobya kubanze Rama nkera kumacha neŋŋamba njagala kuvumamu ogendo labanga bakadama bayuwa request nga request ziringa ya abaana nga basaba passport ya Rama wano nange mbalaba bagala passport ya Rama mulinga amatako sigenda kugibalaga kale mukitwale tweyanzisa kugibalaga buno bulamu bwange ekivumo kibadde mu capital letters akambe mu kamera kiddemu mama Black Man wuwe yaliwo okuyisa akamonde kano mu matako badde siti ayo mwana muto akayisaamu nze mmayina maana akalya bannange omutike nga avuubika zino live zakawungezi njazivaako nze live zekira abantu ne baba live zekiro kujja zisobola owaayi lwaki tosoka n'omira ebiri mukamwa n'olyokuyongerayo ebirala tayo onaatugibwa mukulu wewe yagaya byamira sisi kati Safina omufunye mama Black Man Safina tali online katusebusi ati sawa 67 kitundu abakyala abafumbo kati sitegiya olutalo lwa Safina ne Rama lwavudde ku ki lwaki Safina musanyufu anti Rama yagambye mbubba walina omumwa omunene Safina n'anyiga agamba lwaki muvuma bbaawe kyavudde ku kirama okugamba bbawoli nti alina omumwa omunene entalo z'abaana abantu loza baaliko ba besti mpola mpola tuyambe buyambi tolya nnyo tuyambeakajuga mu pipa tukwegayiridde ssebo tolya tomira nnyo ono ali atamanyi na Namiro Namiro yasinga okulya ku app eno Namiro atukiikirira emmere olinga agisuula obusuuzi mukamwa tuyambe gaayagaaya ko nga bwe twogera ne mama Black Man wano banaje muli Reigi musajja mukulu obiwulidde anyweredde ku kidomola bannange omutike bannange ludde okulaba firiji yaffe firiji tujja gigwa tolunda majani ate amajani amira gaaki bannange kati ava kunywa mazzi kati nuna ne sukaali lumu okole ekyayi mu lubuto tufudde bannange kati ava kulya mmere n'anywerako amazzi n'anywerako amajani kati abulako sukaali kuba nekyayi munda gwakomba bannange tufudde bannange tonywa butto Rama tonywa butto tuyambe buyambi tubalemu ekitiibwa togeza n'omira butto omaze okunywa kyayi tomuteekamu butto bijja ssaanuuka bannange Rama tonywa butto akafeera bannange butto webbiri omumanyi gwe bwayinza ate ennyaanya kati agenda kunywa butto asoose kulya nnyaanya asiike mu lubuto kati agenda kumala akole ki anone n'obunzaali bannange Kabaata Rama ono wali mutadde mu kinene njagala abantu bamanye nti ku app eno abika okuba simanyi app eno njagala givaako olinga nze nange ngivaako mwaka guno kiki kino bannange Rama woonaapama yagenze ku kalo bineesiikireeyo mu lubuto wabula gano oba teweetaaga manda the passport walumba bagala Rama balage passport kati Rama tonywamu nnyo bannange kano katogo kakoze mu mubiri mama Black Man tuve ku app eno tugende tukole emirimu nga bwe batugamba wanaapama n'ekirungu kati agenda kulya kibiriiti akoleeze nange Rama ekibiriiti bwekiku bannange naye no app gwekimanyi nti ogenda kwata omuliro ogenda okutuuka okufuula ofuuwa akalira emabega eyo kati nno saasi omwana wabandi gwagenda okusuza ku nkuti
Ekibiriti. kimutuze ekibiriti. Kati lwaki ojjako kamera? Lwaki ojjako kamera ng'ogaaya ekibiriti? Kiganya okuyita mu ddookooli. Naye nga Kabaata nga tonna twongera nnamba tugyongereyo egenda okuleeta emmotoka. Mama Black Man tugenda gula emmotoka ya $1.5 $1 twakafunawo $2,000 eza $. Abantu bambi basoeka iseemu posti ku makya emmotoka eyo erina okufunika. Era emmotoka tugenda gifuna tulina okusirisa abateesi n'abogezi kati tutayimu eno okuva jjo paka kakati twakakuŋŋaanya $2,000 eza $. Tubuzaako gumu 3 ogwa $. Mu mwezi gumu bajja ne basaba abantu 1,500 abali kuno tuli mu campaign ey'okugulira Kabaata emmotoka empya aboogedde batulangidde ebimmotoka ebikadde naye tuba nga tulina fan base nga mu abantu abatwagala tulina okubikola tulina okukyusa. Rama ekigambo deportation agambye deportation abantu bali mu kaddamu wasa. Waliwo abagamba bwakutta omuliro. God, I have $5,000 clear kemi bane kasome namba bane twaka tuli mu foundation ya kunoonya $1.5 ogwa $. Waliwo bamuyita ani ono contribute bamuyita soft life katusome namba omulyabo biriti bwakola ki bwetegeka Mama Black Man tuli naye bane tusonda $1.5 ogwa $. Tulinawo $2,000 eza $. zo twazifunye tusondera mu mwezi gumu n'obutawera. So katwete tujja kwetaaga support yammwe aboogera abatuvuma batuvume naye tuli kuba faani baffe mwekka betusaba. Faani wange gweka gwe nsaba faani wa Kabaata TV. Namba y'essimu abaagala okukolako to Boston yammwe namba eri 0702 00 93 96 0702 00 93 96. Mutandike na kati kuba twatandise jjo mutandike na kati muteekeko nga tugenda maaso ne vibe wano 0702 00 93 96. Enamba eri tamanyaga Namyalo Mariani waliwo omukwano gwaffe kubayita Josh Ambo mama nange tunyumya kuno nakuli Kabaata obadde okimanyi omusango gwa Sefuko ne 10 gwabadde gwa leero byabadde bitya 10 nga sinnamulaba tebabanga banywedde ekintu kyange amukubireko wano byabadde bitya babadde bagusala nga 3 bagambye leero era bakeddeyo nnyo Sefuko n'akuba n'ekikalu. Yendi Rama kulikayo wamma. Navuddeyo muganda wange ogamba otyo mugagga wange bagambye mbonsabiriza nakomyewo nsabirize. By the way Kabaata ekindese okwogera by the way ku nsonga zino eza Rama banaye abantu bakole banaye naddala abavubuka banaye tukole nga naye ate bwe tuinvestinga nze nkubulira amazima. Kabaata yesterday kosajjo mbadde nyina ebintu byenkwasagayanira mwoyo ku simu. Natumye maama wange mwennyina nzaara ewalama eyo. Naye yakomyewo n'aŋŋamba mukwano gwo nazimba ennyumba ennungi aga Katonda mu ggulu. Kye kigambo kye yaŋŋambye tamanyi Rama tena kyamanyi yaŋŋambye mukwano gwo nazimba ennyumba ennungi kati abadde bagamba ennyumba teriiyo. Nze nakonfaminze jjo ebyaddala maama wange mwennyini yange nti Rama azimbye ennyumba nnungi ate nga tamumanyi. Era nga badde bagamba mbu siiye balimba kuba n'ebisumuluzo nkansirike no sirika. Kikyentegeeza Kabaata abavubuka tukole ebyaddala. Tukole tuve mu bigambo ate tuveeko kye tulaga nti tukoze. Why woli mulamu aboogera Mama Black Man abadde akwebuuza ali wa 10 omusango gwabadde gwa leero ajje ku live abantu bamulabe. Mazima gali nti obasingira wala nnyo nga bw'otuwulira obasingira wala. Yalabako Josh yakumayo mami we wakuba nti wagala 10 munnange mumuteekeko 10 mukubita ajja 10 ajja. Nze kyenjagala obbagamba Kabaata
abavubuka mukole ate nze Rama ne wemba nsazizaamu contract bwe tokola ki kyenkoze kuba bambaze Kabata ennyumba right now eri mu miliyoni 7. Damo ina sente. Kabata nkugambye nze mukadde yangamba mamo yangambye mukwano gwa zimbe ennyumba nnungi nno njirabye yagyetoolodde wonna n'oluzi Lwaki yabadde agyetooloola oyo omusajja asimye n'oluzi ssebo oyo gw'olaba alina n'oluzi lw'asimye ku kyalo oyo gw'olaba lwaki yabadde yeetooloola ennyumba ya Rama Maramanzi abakoogerera mukama abasaasire maani naye lemezaamu Rabye Brian wabona apiriza mesi. mwana omuntu wangaze leero bannaaye nkakkanye Josh apo genze tosiibula. Oduka buddusi. kakasa nyenda kunnyonnyola abadde azze ebbagamba ndowooza bakaka oba alimba oba talimba tasinza muyisa n'ekyumi yakitegedde nti omwami we yakomye ate ng'ozze nga mafiya Wow. Chumi yasuze kwawe. Chumi oli kwawe. Jangan kube kupeke. Todduka. Esi chaga. Wabitegedde. Mukwano chaga yali eyo ayoze ebintu yeetala. Chaga yali nanyini video kali akawaye yewe setabanga. Yes. Edobo. Baby ndesya ku juice ne gon ne ukozedi. Ompena marura. Alumya lama. Ole yazimba ndio kenda be yazimba. Oyagala kukola bya Jojo mbu nawo bawa akuleetera otuddawo. We have a smart boyfriend. Alright. Ndio kenda be yazimba. Nalya bloka wazimbe. Yes baby. Wande takuwe nkyali wajja Wansindi ku kitanda walina ebisiraani. I don't want meat. I want to fresh beans only. No, give me chili. Yeah. Thank you so much. Okay, and Henken. The bottle of Ayatika. Hi, hello, Sheila Price. Hi, Kabata. Hi, Ogala bote ekola ki? Lama yakomyewo kineno kibaka gulawundi kiche. Mulabe yeetaguza iPhone soko olabe yeetaguza iPhone boyina ki? Baby lama Ana lero kaba. Cheers. Tulaga mwenge. Mpozi. Yeetaguza iPhone yakomyewo bamutisse. Munamwe simuti. Kabata musiibye mutya nno? Je tuli wasiibye otya? Naye mbadde nva ku kkooti nga bwe nabagambye nti tulina emisango eyo ku kkooti ne Dr. Sefuka wamu ate n'omuwabuzi wa pulezidenti. Leero badde balina okusala omusango gwaffe nga bwe twabagamba naye omulamuzi tabadde eyo ne batuwa dating ennaku 27. Tugo wenna osobola okujja ku kkooti. Accident ye Kajjansi omwafiiridde omuvubuka Naye nga tewakwatiddeyo vidiyo eyo. Wanje Vidiyo nga tewagikutte. Yaki Eyo gundi eno ng'afiiriddeyo Chumi. Wangambye ogenda ginsindikira. no mulambo bagulinye ne gufuuka chapati. It was a chapati the mulambo. Wow. Yasoma mbuwaawo. Kati ziremu. Wade yakuddamu nti kitalo. Kitalo. Wanigambe sorry. Ali Zanzibar yagenda ku masabeti nga transport yamugwako adda mbuwaawo. Kati njogere ki sorry. Oh my God. Let me slow down. Oh my God, I can't be rich. Naye nabalama bwanyiridde. Simanyi Chumi gy'ogenda kwekweka. Musajja yazze na iPhone 15 yazimbye amaka n'agula n'emmotoka luva okwaya. Ndatewa n'akafaananyi ke nga alabika bubi mukwano. Nga wokaleeta nga nange wendeeta akalobo.
Akalobo. Akalobo mukulu oyagala kola kya akalobo. Kalika. Ogenza kwebaka, eh? It's okay. Good night. I will see you tomorrow morning. Oh, ni black and white. Eh? Alama kamaleke. Kamaleke. It's okay. Don't forget, tomorrow morning you're going to wake up tomorrow morning. Okay, have a good night. Mbwalumya ffe. Waliwo yagamba ani ava enkoto nange simanya mpaggale najjolo. Ane najjo. But it is okay chumu wabalagako tebakirabanga nako. Bajja kutya. Waliwo yali azzemu okuyisaamu amaaso nze nalaba n'entya. Ha? Osegedde matama buutu. Busta. Yali ow'omusawo wa atakola. Nafunye endagamuntu ekya ngenda South Africa. Kati bikwataganira wa? Ogenda nani? Wangambye otwala South Africa ovudde Zanzibar. Tugenda naye maama. Tugenda naye emisango gyo teginako. Mbadde manye emisango gyo giwedde. Ebyo abikola oteeka otya ezzike ku ndagamuntu. Liriwo ezzike. Abange ngenda kumekana. Akateekako mukinene mbaziniremu. Anange. Ani yebase wali ng'omulamu? Omutikke yakomyeyo. Abange ngenda kulwanyisa. Wow. Olaba bwe ndi smart. Naye oli luddawo nawakanga wanyirira. Ali wachaga. Babeera n'ekyaga. Inawa Chaga yazimba. Chaga ye mwennyini yazimba omubiri, yazimba ennyumba. Naye abalabisa nga mugenda okunaaba. Tunaaba. Mbalage washroom. Tulage ku washroom. Nsenyesa akasenyake. Chaga yali ewakana. Tulage ku washroom n'akasenyake musenyesa ababiri. Muli mu mukwano. Ne tonna kulisaayo lama oli mu kwegira bwegizi lama tonna mu kulisaayo. I don't. Kabaata lama ebeddiro ly'omwami wange oyo alyoka anyumye. Mbusimanya ayina eddiiro. Mbuchaga ennyumba akuuma nkuume wabula Rama nno naawe. Ayinawo oluyimiti enkadde. Bigenda mu kiyungu. Ogenda mu kiyungu? Mbadde nva kuvugumya emmere. Ekyo ki ky'ova okubugumizaamu emmere 10? Microwave. Wow. Mulaba gas. Wow. Nga muli bagagga. Bannange. Kambalage ekyuma ekyoza engoye. Wow. Switch zivaako na linnya lyange. Bannange lama nali natomera n'amanya nti yogera erinnya lyo ziveeko tulabe. Yogera erinnya lyo 10. Tina n'engule. Mwagiwangula mu ddobo. Alina eddobo lyawangula engule. Naye Kabaata. Kavidiyo k'eddobo ako kaakuleka kyekimu. Balage ekyuma ekyoza engoye bamanyi mbalimba. Sira price muno matwaleze engoye tetukunya. Wow. Ye kati awo mba mbeerawo nti nze ow'enjala. Very lovely. Kateke mwanikako engatto nga kabaawo nnyo. Akakafaliso maama. Eno teri asulayo. Kisenge ky'abagenyi. Teri asulayo eno. Bwe mba nnyombyemu naye nga Aito tukunamira ffe. Tetufunamu obutakkanya nga nzija eno. Switch off. Hey Chumi, switch off lighter. Zino sandals. Yazijja mu loogi zaawe.
de bulala mama. Sokoleke ogambye oyogera amannya g'eswiki ne zivaako. Kati eno wano kino kimasturbating engoye okutukula bakiyita kimpozi. Washing machine. Wow. Blender ky'engoye. Blender cross. Yes. Osobola okukigamba okujjako light ya wano. Hey Chaga. Remove clothes. Wow. Uganda. Ate nze emmere ngibugumiza mu TV. TV eriwo ebigumya engoye. Ennyama yantama njagala nnyo boyiro omanye ng'egye obadde okimanyi ogezze laba ekiseera gye kikoma. Nga bandabirira. Walayi Icumi kati embizi ze yeekanika otava wakyusi. Ebinyonyo Chaga buli kaseera aba akanudde amaaso alinga mubbi eva babwati. Tuganywamu nga twagala kubanga bayaaye. Maki? Manda ga shisha. Bwe twagala okubeera mu mbeera za ono yani omufangoni. Simanya amudogo basimama komanda amudogo nga tukumasisha. Yanga mudogo. Nze Kabaata mudogo oyo lama bamutisse tomunyongera. Robert bannamutikka. Mumala muve mu nnyumba ya taata wa Chaga kuba akimanya akuuma ave ku lujja. Baby. Ennyumba ya kitaawe ave ku lujja ffe twetongola. Ekitali kito kitaawe. Nkusekeredde motherfucker. Omusaka. Sira price. Wayagalira otya ewa ssezaalawo omusajja yeetongola afune ewuwe yagala kati olwo Nazaala ne Ssezaala we bayagala okwepiica munaddawa si kwe kugenda ebbali nga Madubala nga muli ng'emmombe z'enjeru mulaba omutwe Cumi amaanyi nga gakuwedde. Wanji? Amaanyi nga gakuwedde ebyogeddwa obadde tobimanyi oba omwami yakugamba. Tisobola kudda mu local bay. This guy Ramash is local bay. Nawe wali towooma. Ate ndi bikajja amai sugar cane. Lwaki wali ombuuza mpooma? Kyogamba Kachira gwawoma skwali gwe bayita Kachira bamukola mu ggwe oba mu basisita bo. Kati lwaki wali onneebuuzisa mpooma? Owooma ng'ebyo ebinyonyonyo by'olya mitwe gyante olabika olina ku mbizi. Mami wange yangulidde akalabo. Yakugulidde gifts. Wow. Kati ako. Nze nakalaba mu kikuubo. Kaki? Kyagende kulira. Eno talo girabe eno. Eyo tadooba. Ngimanyi. Kyamuli. Mukadde mu maka g'omusajja mugende mwetongole. Kati ebyo byonna byaki? Ojjakaasa Nazaala wa kunyiige. Lwamangu onyiize. Siyinza nyiiga. Omukazi aluma bannange Cumi yagamba ayagala kubeera serious mu relationship. Kati ssebo we mwamala n'okola ka trophy kakakonda bwe kati ne oli mulala. Eddobo sayini eddobo kuba vidiyo eyo yatambula. Cumi akozesa olaba wasuulawo yiga wamala okulya yiga n'omusuula. Naye amanyi okumuzza oluusi ne babeera bonna. Baali beeyagala. Mbu kati asazeeko akulumya. Kati osalako ki okulumya?
Mami Dolini Kajumba oli otya ogotubuzeeko Dolini are you there kati onaasalako biki anaatwebambira Kabaata nteeka mu kinene naawe salako abaana bawala balina ebitone muteeke mu kinene. Buli bw'obeera bw'otyo nzijukira Katambi. Wankuba wala. kati ebyo byosalako oyagala tukola ki sitegeera mbuzi muyina wano tira price ne Kabaata muyina wano nono mukoddomi wamwe no byabagagga mwe temusobola kubitegeera. Cumi tokyasoboka serebu. Tulina omukeeka nasiramuse sikyali ambizi bwe tusaalirako. Kati kisaala tulabe teekawo omukeeka okimye kuswala tulabe. Nayitameka ng'ali ku kigodo talina nakatambaala. Leka tusaaliremu tukakase ddala eswalazi ayaza okutte busa. Mami Dolini Kajumba kwali awo mutumireko tubuzeeko emyaka mingi. Mrs. Kajumba ogamba otya munna? Yali yatukyawa Mami Dolini oba twamukola ki? Lwakwa tetuli happy mu famire yaffe tukayanga ekyamuka kyamuka. Ebitebe bya leve ebyedda ni Mukama. Kati agenda kutulagako nga bwe yasiraamusa akimaswala agenda kusaala. Mami Dolini Kajumba twakola ki munnanga kabulire wange? Kaakati bagabana bokisa ye n'ekyaga. Gwe nyabo tubalemu amagezi tebasaalira Ate osaalira katebe oliima. Ogenda kukola acrobatic ogenda kukola ki? Yo. Basumba bajja kubona eniggo obuuza Mariya. Obuuzanga Mariya ki? Bamwetooza misana ttuku. Ate ekyo kikiggwe naawe bye tetukola bwe tutyo. Obuki bw'okola. Alinga azinagana amazina bwe gati si bwe Kagolo atulaga kasolo ke eba akamuyingira kali bwe katyo. Kati akola ki bannange? Awo kati obubizi bukaaba. Abasiraamu ne bagwa kwa Katambi ojja bawulira. Abuuza. Ng'ataano olw'entalo. Oyo Mariya ki yavaayo ng'akankana bw'ati. Yayagala ajja kifuna. Batumaze na kutawaaza bugenze kukimaswala ku musaalo oyina amagezi. No bali abakimeswala. Bali abakimeswala tebaatuukiri. Wow. Nze ajaturema. Ajaturema tunyumya kuno nakuli bbaawo kyagaali wabaki yeekwe. Agenze masturbatinga ayinayo omukyalo omulala. Ajaturema. Ajaturema tusanyusa okulaba. Ne Mami Dolini wadde kaddata akadola 10 Mami Dolini obusungu nga bungi. Abaata bakuwe dola zonna bakuwe. Wali awo mukwano gwaffe w'e Canada atwala n'abantu mu Canada bamwita Dolini Kajumba. Our big sister here. Maze wakati miezi emeka simulaba. Lulinga tatulinda dola 10 ku simu. Dola ebisinga byonna 10 abaalya. Kitundu. Abaata. TV yaffe ekolera ku mapensa. Wow. Bikwataganira nyinyige mutulabe. Nga bagagga bano. Bonyiga wane kuleetera abatikke bonna n'asembyeyo okujja. Ate pensa kiriwo nigane batulaga obusolo obwakyama. Bukyala kuluma nnyo mukwano. Omanyi walinga tompa buyambi. Kali akalinga ng'omuti gwe baakomererako Yesu ku musaalaba. Munnange waŋŋambanga nkole nnyo nsabe emirimu ne ŋŋenda mu kitongole ky'abalema. Era bangi abanjigirako nafunira ddala nno ssente kwe kufuna mwana mule. Zino entebe zirimu eno enjuyi zange. Zava mu kakonda webale kukola. Nagula emmotoka mu kasolo ako akakyama. Nyina ekitone kikulume. Byabulemu okuzu. Essebo olinaalinamu ku mazzi naye gatereeze galinga gannakankaka. Kati ate nakanga kayingiddemu atya
musomino w'ekiro ono. Sinnabitegeera. Lama wali musajja mulungi naye ng'opama ku bbaati omwana w'omulema flashinga buflashinzi. Owaayi wali omuyita kanyonyi. Nange ekyakunnemesa kumalako oxygen osanga mbizzi. Wenna olyanga kisokomi ne by'omuliiramu wantama olaba wali abbigwe napama. Nze nga ngenda naawe. Kyosanga ku sowaani ky'olya. Walya n'emmese efudde gye nategwa obutwa gwe buli kimu olya buli. Mukwano ndya mmere ezimba omubiri ono kivuuvu. Yeah. You know June, this is yam. This is kivuuvu. Mu luzungu. Osibya akaviiri ka nabbanja. This is already meat ennyama etali nsiike. Already meat. Eyo ya boilo bagamba boiled meat. Boilo. Boiled meat. Boil. Sorry, this is boiled meat. Wow. Akati golya wena kankuyimbiramu akayimba. Kambala meka kendeeza. Ongera koche. Kala kufuuwa. Oyagala kufuuwa? Ate tunaakola kino. Ebimwa gyakugaziye bulala nga babadde bayitangako gye bayisangako emmotoka okugenda. Ogirabye giringa kasolo ko mwayingira akalobo. Ogirabye. Anti kale tusimbudde. Lama nakuzuula nga nnina okufunirako omusajja munna ategeera kuba gwe oli musiru era waba mulema wabanga yali mulema ati ansinga otegeera si ka bulema. Nina okujjukiza mu pregnant ndi lubuto kubanga era Lama nagamba ebitundu byange byekyama biringa nsi naye ensi yakulema okulambula wakoma mu country. Nsi ki? Omuli amazzi g'amahogani. Walemerera okumasturbatinga Lama. Nyongera okujjukiza yadde waddobo. Kale kino kyosinga okwagalako nti akafeesi kashemererwa ne wali wansi washemererwa. Chumi alina emimwa emirungi n'amaaso amalungi ffenna tukimanyi ku app kuno. Lwakuba bw'atabo. Nne bakujjukiza bakuwaayo ssente. Naye kabaata kankubuulire Katonda omuntu amujja wala. Okimanyi nti Chumi yali mulalu nga kino ekiwalawala ekyali kironde bicupacupa ng'ayambala nnika busolo ne bwefunyiza muli ne bubeera muli we kati takyasobola ddikola Katonda akyusa. Gwe gimuwe pampa olaba batagiyambale. Gimuwe. Wendaba ku Chumi nga approvinze ngamba amiina Mukama gy'ali. Heineken gwe nnywa wa mitwalo 3 wano ku supermarket y'ekajja. Ichupa musomba ne sukulapu kasuke tuyisewo ku bulango bwa bakama baffe wano mpolampola. Mami Dolini Kajumba message etuuse Rami yange etuuse Mami Dolini Kajumba message etuuse ne yanzeege akabuliro okano wali awo mu comment Mami Dolini bali abantu be Dubai nga 8 Rage ali wammwe nga 8 yebi abata 1 minute kabata nange kampisewo kana nawe siriso omumwe omunene kadde munti Mami Dolini Kajumba akuwadde ssente. Bane Mami Dolini Kajumba ali wano mu comment ampeereza ssente. Era nkiddamu Mami Dolini Kajumba awadde Kabaata ssente. Kibalekawa. Era Mami Dolini Kajumba tuli mu campaign ya kugula emmotoka ya $1.5 ogwa $, tulinawo $2,000 mu lunaku lumu. Mami Dolini Kajumba awadde Kabaata ssente era n'ekiddamu Mami Dolini Kajumba awadde Kabaata ssente z'atakoleredde ng'atudde butuuzi takola asabiriza ne bamuwa. Era n'ekiddamu nti amuwadde Mami Dolini nzonkoze. Waliwo yambuuziza Lama waliwo yangambye Kabaata akola mulimu ki. Ne mbagamba musoma ku wedding ya Kabaata. Eriko Kabaata TV, Kabaata presenter. N'olw'ensonga eyo ffe tulina omuyimbi akyayimbye akyasinze okuva ate eri mu Gold Empire Music bamuyita Guna. Guna. Gu. Abananga ayimba. This guy is so very rapper. It's Guna. Oh my God. Nyamuyimbi gwongenda okwefunza nebakako mu masturbating. Yo Chumi gwayogerako yo naye nga muto. Yo Guna. Chumi omwana oyo nga muto gw'ogamba.
Shira Price mukwano go Madubala wuya wakutumiddeko wali mulaba okuva obedda twatandise naye. Madubala namulabye nga alina video gye yakoze. Ebitundu byonna birengejja bwe bitinenti. Yeah. Nkugambye Madubala olaba okyayambala mu boxer bwa Black Man weewuunyisa. Ate Black Man ayingiriddemu waggwe nga Black Man ali ku ssomero. Mwana muto Black Man. Madubala n'abanga ayambadde peti omusajja omukulu Madubala oswaza kyobala abakuyisa omulambo. Wali wano ojja kugeya mu manyali walaze musaake byangu bimanyi byabulizi. Ne bamuyita omulambo. Nene unyana abasajja omuntu akuvuma n'otamukuba lui omuntu n'akuyita omulambo n'osigala ng'ogenda mu maaso. Muwo omugera agwe. Ani yamuyise omulambo? Ani yagumuyise? Ono Mazakkeya. Chumi omusango gwo gwawedde. Are you the owner of Mulamuzi? No. Bamuyise omulambo Madubala natabako yadde kyoko. Madubala oli musiro bent engatto ettaka eriri wansi w'engatto lya kugenda ku bwongo ne likuvuunikira omumo obubiri obunego obwakugayuka. Soko sirike lama. Madubala wali. Kamuleete obyogere ngala kwali. Ebyangu bimanyi. Madubala obunegebe bwakulumbala bwali ayina akasola akalinga engolo kalinga sitiriwa ya Madubala omuwaayiriza. Owerera alinga akola mu balaafu. Banange Madubala oswaza ne bakuyita omulambo n'osigala ng'okyagenda mu maaso abavubuka muswaza. Omulambo muvume. Ani yamuyisa omulambo? Madubala jangu ensonga zozeddiremu saagala bakugeye nga toliyowa ne kwoli nkulaba omaani. I am using a foot. Kyamulibwa kalungu. Kituufu kyamulibwa. Kyamulibwa kalungu kituufu. Katulese Madubala wano yarazeewa Madu. Abamwennyonnyolere ensonga ze. Ne Madubala omuga gwa Musa mweguli mulamu si mutono nga wewe. Ya, tebasobola muyisaamu maaso. Chumi. Ongamba ki? Ogambe kati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nerekera okole. Osabiriza nnyo muno mikono oli musajja mukulu genda okole. Kuno omulimu okole weesiba abantu Madubala ensi yakukoowa weesiba. Uliriza. Oli musajja mukulu genda okole. Lama siri nawe sirisaagamu. Oli musiya kyekikwambaza obukomo bw'abalezibiyani. Madubala oli lezibiyani. Madubala oli lezibiyani. Gendo okole bawulise n'omulambo ekyo batakuyise n'ogenda Chumi mbadde nkyagamba n'amalibu ate ogayita akazigo tonja Samira shut up your fucking mouth. I'm not your level. Bomb that me I'm driving. Chumi leka Madubala ayogere oyogedde nga taliiwo. Lama bakutise soko kakane Genda okolere yakulese fly Dubai soko kakane njogera n'abaana abatali batikke. Soko sirike gwe soko sirike mutabani wa Mazakkeya nyongera kugamba bino ze si level yo olego kwambala okomo w'abasiyazi oli lesbian ekyokubiri soko sirike gamba Madubala lekera ogera gye batakuyise owuwo lunego olwakutalaga Madubala nze nevuga Madubala can you shut up your fucking mouth? Madubala akokola akazigo ddi wataddeko ne bano bafala muleke Madubala ayogere Rama ne Chumi mwayogedde nga taliiwo kayogere genda okolerekera osabiriza oli musajja mukulu. Gwe naawe bakutise tiketi bagisonze na busonze siriso omutwe gukulinga efufu bagisonze kasite nyumba ya nagawa sirika naawe obadde otulimba wano mbw okole kata ng'oli eri okuba luseke lwaffe olulinnyemu ffe tetukyafuna sente oli eri osabiriza busabiriza ndikata nkola kiraba omumwa gukiringa efu wamma Kabaata mbadde Kabaata kayogereko Madubala Kabaata mbadde nkyagamba oyina amalibu Madubala wandiika bikyati
ate Wanyi Madubala wankonyako obunege bwo bwakukulumba obwalipa wabunkonyako Madubala kisobola kukwagalira kumpe Irika atoyita Kabaata Leka Madubala ayogere 10 ono bamwamujewa lino eryana lyetaaga oba liri mu byokola gwe Kabaata olege ddibu kati olutalo lugoddwawo osabiriza oli musajja okitegedde oli musajja mukulu Uganda bwaka nze neza olaba nze 10 nyina myaka 23 Wanyi Madubala 10 ngenda kumyutinga leka Madubala ayogere naawe bw'oba ompise kwa nalazinga nsonga ba muting enjogere kati basirise yogera bantu abakulu we baboogera lama gwe baatisse tayogera na kino kyakomba gwe kikomba nga wogamba naye ate era yakusabirizanga gwe talina mulamwa kati kola analysis nga tolumbye kubanga sijja kumyutinga ng'olina mu bulamu anti kati mutinga bano njogere oba toba mutinga anti sijja ba mutinga ng'obalumba yogera boogezi nga tobalumba anti ze ngenda kwogera byange bano sibaliiko anti kati babo basirize kati yogera ebibyo kati Kabaata okuva n'olwalero fulufiga taddamu kumanyiira bantu bya fulufiga bijje ku live yange biringa na bano kino kyegamba kitegeeza nedda sebo fulufiga ojja byogerera ku live yo tugenda mufuukira ekizibu kasugwa nedda alega akazigo olina geno byogerere ku live yo owamalibwa ayogera Kabaata abantu bagambe nga ffe tetwagala ku masturbatingira kuno bantu bataliwa naddala abantu wamma baby kona wano tukikubye ejjooka mukulike eyo kati bano abakumba babiri nako kankawandiike mukulu kiki ekyo kyojjeeyo Rama tubadde lubuto sikabina obadde wandika tobirabye Chumi kulikayo mwana gwe navuddeyo ng'obadde tonnatunyumiza nti obwedda nagambye wano Kabaata ne mugamba Chumi olunaku lubadde lwaleero naye sinnamuwuliza amuwaledi nabulijjo mwagala okujja omulamuzi yatugamba omusango oguli mu kkooti tulina gwogerako mpozi okubagamba date ne mujja ne mutugoberera Okay. Naye ate kugoberera omanyi abantu bagoberera bamanyi okutuloba ate nga ani abaloba mwakola ki batuloba nti olaba apo eno obeera abaana balina obusangosango eyo bakuloba tojjukira ku bya puresha bwe baloba nga baloba ono ogenda olaba ng'abuzeewo anti kati olaba bamutegedde kate waloga olala nkwate mugaga omuto muyinako bwino bitya nange ayina wano naye wano ayinawo uno wano gwe boogerako aliwa oyo omugaga omuto neba nsonyiwe Shaira Price ogambye nyinawa Chumi yagambye oyo Chumi nze mugambye omugaga omuto nze namulabako Shaira Price yakimanyi nzina za kidiba ono just enviiri ze zimwengeredde ku mutwe muveeko n'ekyoti nkulu n'akisobola mugagga muto oyo nga ali wano Chumi kati agenda bw'ati akola endagaano teri atambala munne
Omanyi kye bayita okwevuga nga tekuli ssente ya mugagga muto nga yakulimba emitwalo 5 n'atakwayadde n'omutwalo. Bannange. Ate mugagga omuto wasuubiza empewo. Ayina wano. Sente zange ze yakalya naawe oyinza okuzibala. Emitwalo 2 mu akakaaga Tasiima Frank ali mugagga muto Frank Abao bamutikidde. sente balidde nnyingi. Bamuwa n'emmundu. Bamutikidde ku bwaki bweredeyo. Ne bamuwa n'emmundu Agenda kukola Kabaata. bwa sikaali. Kimi oseka ki? Yamuyita ssa. Gwe bye baŋŋamba bituufu nti Frank Abao yagenda mu bwerodeyo. Ne bamuwa Alina ne combat ssebo. Omusajja oyo abonyeabonye ne ssente. Namugamba tajja kumalako. Alina ne combat. Wanaaba akomyewo omugamba ajje muwa omulimu akume ekikomera kyange. Kimi ngasi nga betwogera ku ya combat. Kimi oseka ki? Owaaye alinga amaze emyaka 2 mu obwo bwafaani. Ndowooza isabo yatugambye mukube saluti ne mugamba. Bisa saluti. Yampereza kuyo. Gwe Kabaata. Kabaata. Omusajja wakomawo omugamba. Gwe mama Bulaka mali soko kube saluti ne mugamba nkutuka. Sisobola kuba saluti. Kamuyite. Ayi. Yagenze mu bwerodeyo. Ati Kabaata. kyambala alina ne Kabaata oyagala violence. Kati omusajja banaamusibira kuno. Ebyange bya bujulizi mubimanyi. Oyagala ngende nkuume ekikomera kyo. Njagala okuuma ekikomera kyange bange bakuwadde obwerodeyo ne mucaka. Eyo uniform walabe esobola kukuuma ekikomera ky'omuntu. Ye uniform kati noonyeeko. Eri ya bbeeyi. Mugagga omuto. Eyo uniform Frank Abao gyalimu ekuuma adiwe ya maduuka manene siriko byawaka. Amusiranyiza. Sajjaga obonye n'okunoonya ssente. Eyo training gye bakozeyo okwevulunga mu bisonga. Nekati Fulanka mpa ensonga bbiri nga tezifaanagana ki ekyakututte mu bwasikaali. Edda nze siri asikaali naawe. Asikaali y'ebiki. Oliki. Yagambye mbu uniform ya Frank Abao ekuuma adiwe abane kaginoonyeeko wano. Ginoonya tulabe. Sebo Frank Abao yazza kusika eyo mukube saluti. Nagambye shira kwa saluti naye nga tekaagala kuwa saluti. Basikaali babakubira saluti. Yeeno yono. Iyo. Bannange obonye kasajja gwe kizagenda kukola ebintu byonna bimaleyo Frank agenda leero bagenda basiba eyo uniform. Zagenda kukola ebintu byonna yali atumanyira talina wadde akasaale. Uno bamuwadde batuuni. Ante si weetaaga. bakuwadde uniform ne bakuwa ne batuuni. Ate bakuwa batuuni naawe levo gye nduko siri ku levo ya batuuni Frank kisooka tebasobola kuwa mundu oyinza otutta. kati nze mbeera n'abayaaye emmotoka singa bagikuggyako ne bagitwala ye ogenda gikosa kize ngikozese bakuwadde batuuni. buli omu bawadde bamuwa pistols n'embigaana emagamba nze mbeera mu society y'abantu sola beebeera Frank Abao oyo gwe mulaba ne uniform. Kimi ogambye yabakuumi baadiwe ya? Obonye ne ssente ku nsi kuno. Abantu abagamba mu masomero. kati olaba komyewo leero Eyo yagyetungidde. Kabaata. Bakusiba naawe osobola gyetungira bakusiba Frank Abao yagenda kulina essomero ly'ebuddo wano ku Masaka Road ng'anoonya mulimu ne bamugamba weetunga uniform gy'okuuma eri essomero lya buddo. bakusiba wateekero negundi byenkuteeredde ku WhatsApp waliwo ebintu binakuteeredde ku WhatsApp musana nga tusimbula bwe bamaze otupaasinga mbikuteereddeko Kabaata fe batupasinze nakubidde Frank Abao nga bali mu rehearsals simanyi baze bayita rehearsals Abao ayimba moto baade batukeza sawa 10 neti
ne tudduka ne ebyalo kati bino omusajja yali tukamalayo. omugagga ne bannaye olaba obugagga bwebutasoboka bwebutakuumika omusajja yali omugagga ogenda kufundikira ogenze ku masomero g'abantu Nze ng'olya n'okunoonya sikaali ebitiibwa bimaleyo n'ofumba sawa buugi n'ekipapula kya sente. Kindako olutalo lwali wano lwali teruzikira kati Franka wali ofaki nga watuwalana ku pressure Nali nina okubalaga ekkuba ettuufu muve ku bantu.